الحمد لله ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, netumutendereza Allah n'amatendo ge agataliimu bukendeevu. Era Allah yawaniridde entunuusi zaffe, okubeerawo kwaffe kuno ku nsi buyinza bwe, tegabangako magezi gaffe, era tokirinaamu magezi ekyokuba nti okyassa. Nsaba Allah atuwe okumutegeera n'okukola ebyo Allah bye yatulagira okubeera nga tubikola. Nsaba okusaasira n'emirembe biddeerewo ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eyatugira n'eddiini eno ey'Obusiraamu. Ate Allah n'amutumira gye tuli rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna, abakkiriza n'abatali bakkiriza. Naye nga ffe abali mu umma ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abakkiriza, ate tulina okwebaza ennyo ekyensusso olw'ekyengera kino ekinene Allah kye yatuwa ne tufuuka abasiraamu. Bingi ebiyinza okwewuunyisa ku bantu abayingidde obusiraamu, banywera nnyo n'okutegeera obusiraamu ate okusinga ffe ababuzaaliddwamu, kubanga bo bagatta ebintu bibiri. Abeera eri n'alaba ebibaddeyo, n'ayingira eno mu busiraamu n'alaba ebyayo n'akompeyalinga, n'alabira ddala nga bulijjo bye baliko bali ku muki ennyo. Kati ekyo Allah bw'akikuwa ggwe omusiraamu, n'obeera nga tozannyidde mu busiraamu bwo, n'onywereramu, weebaze Allah era omusabe Allah akunywereze ku buki, ku busiraamu. Mu bintu ebitazannyirwako mu bulamu buno obw'ensi kye kigambo busiraamu, kuba kinene. Akirina Allah n'amusaasira n'atuuka nakyo mu maaso ga Allah bwe buwanguzi obw'okuyingira ejjana. Bigambo biba kubanga byali bwogerebwa nga ffenna tusigala ku nsi kuno nga tetugivaako, osanga ate twaligayadde nnyo. Naye ntwala yokka gye batwalamu omuntu omumuziika, eyo yokka ekumala bumaze okutegeera Allah ti ku nsi kuno tetulinaako. Bwe gaba malala olina gavaako n'otebenkera ku buki, ku busiraamu. Kyensaba omwoyo gwange n'ejja mmwe baneetebenkerere ku busiraamu. Teriyo kirala kigenda tutebenkeza mu duniya muno nga buki, nga busiraamu. Ate era Allah wakuwa obusiraamu n'obunywererako n'obutegeera, edduniya mweri n'akhira. Kiki entegeeza? Allah edduniya agikuweeramu mu busiraamu, ate n'akhira n'agikola ki? N'agikuwa. Naye ffe ebiseera ebisinga twagala Allah tuwe edduniya ng'obusiraamu tusoose bukola ki? Kubweyambula. Naye bw'onootebenkerera ku busiraamu, edduniya mweri n'akhira. Saba Allah atuwe okutegeera obusiraamu n'okubukolerako n'okutunywerezaako. Omusomo gwaffe gwe tutambulirako olunaku luno olw'Essande gugaa nti teweebeerawo embeera yonna ekujjanga ku Allah. Teribeerayo mbeera, era tokkiriza embeera yonna ng'okyali mulamu ekujja kwani? Ku Allah.
ekibuuzo kiri nti bw'ova ku Allah oyagala kusigaza ki? Bwe tuva ku Allah twagala tusigaze ki? Nabagamba omulundi ogwayita nti mu bimu ebisobola otunywereza ennyo ku Allah quwwatu tawhid au al-istiqama ala tawhid, ye muntu okubeera nga anywerera ku tawhidi okwawula Allah. Mu bisinga okututomeza ne tuwaba bunafu bwaffe bwe tulina mu tawhidi. Obwavu bwe bukuluma oyagala genda kulima bijja, bw'olaba nti olina ebisiraani oyagala kweyambulira mu masaŋŋanzira nakunaaba ddagala. Waliwo ebintu bingi bye tusobola okuteekako amagezi okusobola okutegeera Allah. Mutera okulaba abantu b'obumotokaani abatimba ababeera ku street nga batunda ebyogero eby'emikisa, si bwe kiri? Naye waliyo mu abo abatunda ebyogero eby'omukisa ng'abitundira mu motoka Prado oba Land Cruiser oba emmotoka esinga ebbeeyi ng'atunda kyogero kya mikisa. Batundira mu bumotoka bubeeraawo bukadde bwaggwayo dda UCC tegerekisi, baba kubanga ebyegero ddala bye balina bya mikisa. Njagala muntegere bulungi. Waliwo asobola okujja okusimba awo omusana ne gumwokya. Kati gwe Allah aba akumye magezi ki agatasobola fumintiriza nti ono byatunda naye yeeyiya buki bweyiya n'otasobola kutebenkerera ku Allah. Kaakati kitegeeza teriyo kyogero kya miki, n'osanga omusajja omukulu myaka 60 anaaba kyogero, bwakituulamu bwakinaaba olw'eggulu. Tawhid mufu. Kullama zdada tawhiduk, tawhidi yo buli we yeeyongera amaanyi Allah gyayongera okunyweza. Bino byonna ebituwugula bye mulaba kusamirako n'oyambala irizi ne weegira ki n'oyambala akakoma akali mu lubaale, tawhidi akyali muki? Akyali munafu. Kyembagamba baganda bange abasiraamu, al-istiqamatu ala tawhid, tunywerere ku ki? Tawhidi, okwawula Allah. Songa eyokubiri, obulamu bwo tobujjangamu Allah. Falillahi al-akhiratu wal-ula. Allah yalina entandikwa n'enkomerero yani ya Allah. Obuzibu bwe tusanga mu bulamu buno obw'ensi, challenges ezitutuukako, kwe kubeera nga bwe tuba tutandika ensonga zaffe zonna tetuzitandisa Allah. Tumala kuzunga naye nogaa ate kati kanzire eri ani? Eri Allah. Naye falillahi al-akhiratu wal-ula, kubanga huwa al-awwal wal-akhir. Allah yalina okutandika. Bw'oba otandika kuzimba nnyumba gitandise Allah. Lwaki omala kusaliramu nkoko mu musingi? Onyweza omusingi. Allah yalina okutandika ensonga ze, era ne bw'oba ozifundikira ye Allah. Waliwo ebintu bingi by'osobola okutunuulira ebitulaga nti tunnaba kwenywereza ku Allah. Abantu baagala ne baziikula ebijja, baagala okubisengula babitwale mu kifo ekirala, ne bakola emikolo awo egya shiriki, ne baleeta amagi ne bagalinyisa ku mmotoka, egakole ki? Egayiteko, batwale bulungi abaki? Kiba kubanga ekyo kye bakoze ddala kituufu. Okuyita kw'emmotoka ku magi gaali badde tegaatika, gaali sigadde maki? Manywevu nga malamu. Naye n'amagi g'otadde wansi manafu. Naye oyagala oziikula abafu obatwale buki? Bulungi. Olwo ebintu ebitulaga nti tunaba kutegeera Allah.
lwakuba kati tukyalaba mirambo gye bavuga ku bugaali naye edda abantu bavuganga mayiti ng'omuntu agivuga agijja wano agitwala bulemezi akagaali ne kafa ku kkubo ngaawo n'amenya embooko n'atandika okuswanyula omufu akole ki atambule naye nga ddala go magezi kyambuntu abakubanga omufu atambulira ku mbooko waali badde tebwetaaga namaanyi gakaki gakagaali yimira buyimiriza namayitiyo wakajjayo mbooko tandika ogikuba etambule yokka paka gyogenda ogikola ki giziika falillahi al-akhiratu wal-ula Allah abeere mu bulamu bwaffe mu kutandika ne mu tuba tufundikira abeerani abeere Allah. Ensonga eyokusatu as-sabru tubeere bagumiikiriza teri kye tutajja kufuna mu bulamu buno bwa nsi emigabo gyaffe gyonna kye tugenda okuba mu nsi muno kyatuwandiikibwako tubeere baki bagumiikiriza. Ekikupapye kiki? Lwaki oyagala okufuna ebyamangu ebitali bibyo? Era lwaki olaba nti okeereye mbugagga? Baana batuyiseeko, baana bazaalibwa bato wano batuyiseeko, wuuyo ogenze mu ssabo, beera mugumiikiriza. Wa'lam, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba Mu'adh bin Jabal, yamugamba nti wa'lam, kimanye anna an-nasra ma'a as-sabru, obuwanguzi bwonna bwogenda okutuukako mu duniya muno obufune ne ku akhira ma'a as-sabr, bujja na buki? Na bugumiikiriza. Tubeere bagumiikiriza. Naye ebiseera ebisinga tupakuka ne tugwa mu haramu lwakupakuka, ne tukola shiriki lwakupakuka, butaba na buki? Gumiikiriza, tonnaba kukeerewa. Bwe twali tujja mu bulamu buno obw'ensi, njagala okubuuza abasiraamu ekibuuzo, bwe twali tujja nga batuzaala twakola ndagaano ki ne Allah byeteekeddwa okufuna mu nsi muno? Bashiri, wali ojja mu nsi muno olina ndagaano ki ne Katonda kyoteekeddwa kufuna ssente zenkana bwe ziti, era oteekeddwa kubaamu na kizimbe nga kyenkana bwe kiti, era wandagaano ki gye wakola ne Allah nti oteekeddwa kuvuga mmoroka ng'efaanana bweti? Lwaki tumenyeka? Moroka enkaddiyeeko si kyebaka olwo abatazirina. Tubeere baki? Bagumiikiriza. Byonna bye tugenda okubeera mu nsi baabitukola ki? Endagaano yaffe ne Allah eri endagaano egi, alastu birabbikum qaalu bala. Allah yatubuuza ffenna nga tukyalina eri ku migongo gya Adamu, sinze Allah wammwe? Ffenna ne tugaa nti bala, yeggwe. Ng'endagaano eyo yakusinza ani? Kyekyatuleeta mu nsi buno. Bino byonna ebirala byeyongerako buki? Kakati tulina ndagaano gye twakola na Allah kyeteekeddwa kubeera mu nsi, nti mu nsi ondeeseemu nteekeddwa kubaamu na kizimbe kyenkana bwe kiti, oba kuvuga mmoroka bweti, oba kuwasa mukyala afaanana bweti. Kyova olaba obulamu obw'ensi butumenyera bwereere, ne twetikka ebizito ebitali biki? Ebitali byaffe. Gwe beera mugumiikiriza, tebenkerera ku Allah nga nabbi bwe yatugaa nti fastaqim kama umirta, tebenkera nga Allah bwe yakugamba otebenkera. Gukola Allah kyagamba, kyenabagambye nti buli wotebenkera mu busiraamu edduniya mweri neki n'akhira, gwe tereza busiraamu, kubanga muzimu ku nsonga ezireetera omuntu baraka mu bulamu bwe obw'ensi kunyweza busiraamu. Kibuuzo kiri nti tubunywezezza tutya? Gwe weetunulamu bw'oti ddala olaba obulamu bw'obusiraamu, empasa y'obusiraamu, enzaala y'abaana busiraamu, enneebaka y'obusiraamu, ennyambala y'obusiraamu n'ebirala. Bwebuuze nti buli kyonna kyenkola busiraamu? Buli wontebenkerera ku busiraamu, Allah gy'ayongera okukuteera edduniya n'ekugondera neki? Edduwa eri mu Qur'ani gye mulaba eyo, dduwa nkulu.
ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. mulimu abantu abamu abaga nti ai Allah tuwe ku nsi ne ku akhira naye nga ate eri Allah tebalinayo mugabo. naye mu abo mulimu abaga nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. eyo duwa nkulu ejjuddemu khairai dunya wal akhirah, ebirungi byonna eby'edduniya n'ebyakhira. duwa eyo ginyweze ku lulimi lwo. obuzibu bwe tulina nga abasiraamu tulaba edduwa ngaezo nga zimanyidde nnyo ku lulimi lwaffe ne tuziwewula. era omuntu omugamba nti genda osome edduwa nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, alabanga atalina kyakoze eki kyomuwadde oba kyasabye naye nga nkulu. akati baganda bange abasiraamu tubeere baki bagumiikiriza, kubanga tetulina ndagaano gye twakola nayo na Allah mu duniya muno ku muwendo gwayo. tinteekeddwa okuba mu nsi nga nina ssente bweziti. beera muki bugumiikiriza, era okimanye nti obuwanguzi bwonna bugenda kujja na buki nabugumiikiriza. buli wonoogumiikiriza wallahi Allah agenda kukuwa obuwanguzi, otebenkere ku busiraamu. ensonga endala al yaqin au athiqatu billah, beera ne yaqini. yaqini kyebayita yaqini tetunaba kukifuna. kyebayita yaqini kyeki? mulaba ku akhira tunyumya ku jahannam, abantu ne babuulira jahannam ne babuulira ejjana. kati wetuba tutuuse mu maaso ga Allah tugenda kulabira ddala omuliro gwe babadde batukola ki. era bw'oliba ova mu bulamu buno obw'ensi, bamalayika gwogenda balaba abajjamu omwoyo. ekyo bayita yaqini, okulabira ddala. oba ntegerekisi? kati wano mu duniya ebisinga tuwulira biki biwulire, naye waliwo kye bayita yaqini. beera ne yaqini mu Allah. oba kati ntegerekisi? beera ne yaqini muki mu Allah, nti kino kyendi nekyesiri ani. era bw'oba oyogera ne Allah ng'ozuukuse kiro, yogera naye nga ddala okakasa omukola ki omulaba. leka gamba nti kangezeeko. awo tonaba kufuna kye bayita ki yaqini. yaqini tetugirina. abasajja abaalina yaqini, bavubuka baali babiri, ne basanga omu yali omusajja omukadde nga munnaddiini. ne bamubuuza ne bamugamba tusobola okuyita ku mazzi? n'abaga nti ye, bwe musoma bisimillah ne musoma edduwa Allah abayisa ku ki ku mazzi. nga Sheikh yabagamba yaqini gye baalina mu Allah okukakasa nti ddala bw'osoma bisimillah oyita ku ki, ne batambulira mu mazzi ne basomoka. ate Sheikh yabagamba yali talina yaqini. bwe yamala kulaba nga basomesa naga nti bisimillah ekolera ddala naye kangezeeko. ye bwe yagalinnyamu yagwambugwe. yaqini yali tagikola ki? kati ffe tubeere neki ne yaqini, obukakafu ddala obwa 100 ku 100, obutaliimu kubuusabuusa nti bye tuliba ne bye tutali ani Allah. nga bw'onoobeera n'ogaa nti Allah ajja kumpa. nga bw'onoova awaka nga tolinaamu 100 n'ogaa nti ngenze kyengera Allah ajja kungabirira. bwe tuva eka nga tetulinaamu 100 ddala yaqini zaffe zibeera mu Allah oba mu bantu. ansa nyangu nnyo ziri mu bantu. bwe naayitako awo nendaba gundi nsuubira okumpayo muki, naye nga yaqini teri mwani. gwe yaqini yo giteeke mwani mu Allah. tunuulira abasajja bano baali babiri min bani Israil. kyafayo kino kiri mu Bukhari. omusajja yatuuka nga muflis, talina kyalina. n'asomoka ennyanja n'asangayo munne gwe yali tamanyi, wabula yasanga muntu. fastaqradahu,
namusaba amuwole 1000 dinar, dinari 1000. wa bainahuma maw'id, yamugamba nti mu kiseera bwe kiti nja kukuddiza. Kyava omusajja agenda omuwola amubuuza namugamba nti ma'aka shahid, olina akujulira, oyagala bakuwola dirhamu mmeka? 10. naye ani? Namugamba nti sirina gwe nnina illa Allah, okujjako ani? Okujjako Allah. Fe abali wano abasiraamu nga nkyayimiriddeko awo katono, senga omusiraamu ajja okwewolako Bashiri nagamba mpolayo akakadde, namugamba nti leeta omujulizi, naga sirina muntu yenna Allah. Oyinza n'okuseka n'onyenya omutwe noga Allah Allah onayagala nakunziba bubbi. Naye omusajja yamugamba nti ma ma'iya shahid illa Allah, sirina mulala yenna okujjako ani? Allah. Omusajja n'atebenkera n'ekyo kye bamugenda nti Allah. N'amubuuza ekirala nti ma'aka wakil. Wakil ye muntu nga bw'oba toliiwo yakukolera ebiki? Ebintu byo. Siriiwo, ensonga zange gundi yagenda ozikola ki? Oyo gwe bayita wakiilu. Amubuuza ekibuuzo ekyokubiri nti ma'aka wakil, ku nsonga eno oyagala okukola. N'amugamba nti simulina okujjako ani? Allah. Amakulu bw'oliba tosasudde ani alimpa? Yamugamba ati Allah. N'amuwa ssente nga tewali buwandiike bwonna, ng'era tewali ajulidde. Sajja n'alinnya eryato n'addayo, naye ng'awoze ne gwe bawoze babadde tebakola ki? Tebamanyiganye. Yakenye tugirina mu Allah. Siraamu najja n'agamba nti nsaba ompola emitwalo egi, ku Jjuma nja gikuddiza. Avuga gwe sikumanyi ovaawa, nti bakuzaala wakyazanga, imaamu awo mumanyi? Kya usaalirawa? Aga sijja kukola. Naye yamugamba nti Allah, n'amuwa. Sajja n'alinnya eryato. Ekiseera bwe kituuka ekyokusasula, omusajja yakomawo ku nnyanja, alinnye eryato, ajjazze ssente za munne nga talaba lyato ku nnyanja, limusaabaza kukola ki? N'atuula n'alinda eryato limutwale nga talaba paka obudde lubaazibu. N'oli gwe baalagaanyisa okuwa ssente ng'alindiridde munne eyamujuliza buli kyonna nti ani? Allah, naye nga talaba. Addayo. Ndowooza ekiwo kiba kituuse kuffe buli omu ansa aba agirina. Siraamu kajjaawo ku muzikiti kankaabirira kawole ssente, ngenza okumagaamagamu asiri, sikalabamu. Basiraamu baba abaki? Sookanga munno omulowolereze kiki? Ayinza okuba akoze eki? Lemereddwa, ajja zimpa. Naye omusajja ono yali ayagala okusasula munne ssente, bwe yatunula bw'ati nga talina kyonna kyasobola kulinnya kusomoka nnyanja atwale hakki ya munne amaana, kyava alengera khashabu, ekiti, n'akikwata n'agamba nti ai Allah, musajja yanjuliza, n'ambuuza shahid, n'ambuuza wakil, ne mmugamba teri mulala yenna okujjako ggwe. N'akwata ekiko ekyo n'akyasaamu wakati, n'awandiikamu akabaluwa, n'azingamu ssente, n'akigatta wamu, n'akiteeka ku nnyanja, kitambule kyokka biidhinillah. Kitambule ki? Kyokka biidhinillah. Bw'atuuka ku ekyo akirekedde ani? Allah. Fahiya tajri bi amrillah, nga kitambulira ku buyinza bwani? Bwa Allah. Kuba gwe yajuliza, falillahi al-akhiratu wal ula, gwe yajuliza. Ntegerekisi aba ali awo omusajja oli ali ku nnyanja, alinze obudde bugenze, agenda okulaba nga ekiti kizze.
nga tasuubira na birimu mu kugamba nti kanzire kayaga nti kangende n'oluki n'oluku lunanyamba eka n'atuusa awo n'asuula awo abadde alindira sente tazikoze ki tazifunye bw'atuuka awo bagenda okwasa oluku alengeramu akapapula neki nga munne yamuwandiikira ng'amwetondera nga hakki yagifunye. Lwaki yagifuna? Bateeka kati yakini mukitegedde, bateeka yakini muki? Mu Allah n'abamalira byonna. Yakini tugirina ku duniya kuno, yakini tugirina, tetulina yakini. Kiki tulemesezza? Kyova olaba mbagambye tewabeerangawo embeera yonna ekujja kwani? Ko Allah. Gwebeera ne yaqini, bw'onoobeera ne yaqini mu Allah, Allah agenda kukumalira byonna ebisigadde. Naye abantu abasiraamu tetulina yaqini, bye tukola byonna temuli yaqini. Gulawo edduuka nga omanyi Allah. Yaqini, bw'onoobeera ne yaqini, athiqa, okukakasiza mu Allah 100 ku 100, tolekaayo wadde percentage ti obulamu bwange bwonna Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kulaba nga obulamu bw'ensi bukukola ki? Tewabeerangawo embeera yonna ekujja kwani? Kwa Allah. Buli kyonna kyokola tobeeranga embeera n'ogamba nti kaakati kiseera kino kyemulaba embeera ezibuwadde nnyo, ebizibu bizze, kansooke nkoleko bweti. Gwe buli kyonna beera kwani? Kwa Allah. Tewabangawo mbeera yonna ekujja kwani? Kwa Allah. Ekisembayo kya musanvu, al-iltizam bisalati al-fajri fi al-jamaa. Muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze omulungi, teofunanga embeera yonna ekujja ku Allah. Kola bino wammanga: al-iltizam bisalati al-fajri fi al-jamaa. Weekwate ku sola ya fajiri mu jamaa. Enkolaganayo ne sola ya fajiri mu jamaa eri eti al-iltizam bisalati al-fajri fi al-jamaa. Mulabanga tusadde wano dhuhuri bwe tuli ku muzikiti gy'osaalira we tubeera ku fajiri nga bwe tuli bwe tuti. Ino sola ya dhuhuri ku fajiri abasiraamu bwe babeera bwe bati, baba balazeewa, basula mu ggulu nti malayika tezibasizza. Al-iltizam bisalati al-fajri fi al-jamaa. Nywerera ku sola ya fajiri muki? Mu jamaa. Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man salla al-fajri fi al-jamaa fahuwa fi dhimmati llah. Asala fajiri mu jamaa fahuwa fi dhimmati llah, abeera mu bukumi bwa Allah. Wa bilaks, opposite ya hadithi etegeeza ki? Atasaala fajiri mu jamaa fahuwa fi dhimmati shaitan. Security gyalina yani ya shaitani, yemulagira yemuwa makubo. Ya akhi al-karim, al-fajri fi al-jamaa, saala fajiri mu jamaa fi al-masjidi. Jekwateko embeera ezitujjeko Allah kulemererwa kusaalira fajiri muki? Mu jamaa. Gwe bw'osiriikiramu bw'oti n'otuula n'olowooza buliri bwo bwe businga ebbeeyi obutabuvaamu, mubiri gwo gwe gw'amaanyi ennyo, mulungi nnyo, gwe teguyibwako mazzi ku makya, okutambulaako n'ova ku masjidi, manya n'ova awaka n'ojja ku masjidi, ogenda kukolebwako butemu kiki? Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man salla al-fajri fi al-jamaa fahuwa fi dhimmati llah. Asaala fajiri n'agisaalira mu jamaa, abeera mu bukuumi bwa Allah. Baganda bange abasiraamu, esswala ya fajiri mu jamaa, ebitulabankanya byonna amayengo gano gonna ag'edduniya, okumanya fajiri yalaga wala obulungi bwayo, ye ntandikwa y'oluki? Y'olunaku.
kati buli wotatandika nayo mu jamaa n'otagisaala olunaku luteekeddwa kubijjira, oteekeddwa kuseerera, oteekeddwa kubula. Wasadde fajiri mu jamaa, wawulidde nga baaziina, wakoze eki? Oli n'atega ne alamu eya fajiri neevuga n'agikola ki? N'agijjako. Eno hadithi al-Qudus olw'obukulu bwa swala eya fajiri mu jamaa. Allah kennyini yatukoola yaga nti yabuna Adam, owange gwe mwana Adamu. Wuliriza eddoboozi eryo Allah lyatukoola nalyo. Yabna Adam, owange gwe mwana Adamu, irka li arba, nvunnamira ng'osaalira akezi nya, akfiika awwaluhu wa akhiruhu, nkumalira entandikwa y'olunaku lwo n'enkomerero y'olunaku lwo. Sheikh al-Islam bin Taymiyyah yali ategeeza nti eyo hadithi al-Qudus Allah tukoola yali atukubiriza okusaala essola ya fajiri mu jamaa, nga kibategeeza kyeki? Ye muntu okubeera nga asoose n'asaalira akabbiri eza sunna yaki? Ya fajiri. Nabbi ze yagaa nti khairu min ad-dunya wa ma fiha, ebirungi ebizirimu ze zisinga ebirungi byonna ebiri mu duniya, ebigiri mu byonna eduniya. N'eduniya mulimu birungi ki? Nga bingi. Nebakuwa birungi byekyengera. Naye Nabbi teyagamba kaalo, teyagamba katundu, yagamba duniya yonna eduniya, okuva gyeva negyekola ki? Ezeera akabbiri ze zisinga obulungi byonna ebiri mu duniya. Gwe senga bakuwa ekisaawe ky'e Dubai ne bagaa nti kikyo gwe okikulira, oddayo kusaala fajiri. Kisaawe ky'e Dubai ne bakikuwa, bagaa nti awowawo. Naye Nabbi yagaa nti khairu min ad-dunya wa ma fiha, ezeera akabbiri tezimanyi bulungi bya bintu biri mu duniya byonna ebirimu. Twaliramu Amerika ze tutenda, simanyi zi UK, simanyi zi Spain, simanyi zi China, zaani, byonna ebirungi ebirimu era kezi. Kakati Allah yali atukoola nga atuga nti wange gwe mwana Adamu, saaleera akanya, nkumalire entandikwa y'olunaku lwo n'enkomerero yo olunaku ndukumalire. Makulu saaleera akabbiri eza sunna eya fajiri, osaale neki? Zeera akameka? Nya. Allah ayingire mu lunaku lwo ku ntandikwa ne ku nkomerero. Awo tuyigawo ebintu biringa ebyo, obukulu bwa swala eya fajiri, okugisaalira muki? Mu jamaa. Ekyokubiri, baganda bange temulekanga eraaka ezo bbiri eza sunna ya fajiri, qabliya ya fajiri, bwebanga yesinga ebirungi byonna ebiri mu duniya. Kati twagala ki? Allah n'atuuka n'otukola naga nti yabuna Adam, mwana Adamu, irka li arba, saalira kezi amakulu qabliya ya fajiri, osaale ne fajiri, nkumalira olunaku lwo ku ntandikwa n'enkomero yaalwo. Tuli mu makkati ga lunaku naye twatandise dde okugoyebwa, era abamu n'essuubi ly'okulya ekyemisana tetulina. Tufundikira tugandi Katonda y'anaamanya gye lunaawuzikira, yamanyi. Naye wakoze ebyo Allah kwasobola okuyambirako. Era akaze tusooka okusaala nga tulina saala fajiri nkulu eri obulamu bwaffe, tozirekanga. Nabbi teyazireka, kaabenga yalinga mu safaari teyazireka. Ziyigirize ne mukyala wa waka akantono nnyo. Nabbi teyasomanga biwanvu, olwamalanga ali Fatiha era akeesooka n'asoma essuula kuli ya ayuha alkafirun, era akeeyokubiri nga amaliriza ali Fatiha n'asoma kulu wallahu ahad. Essuula neggwa, gwe ki ekikulemesa? Era akeezi
kitegeeza nabbi yazisaalanga khafifatani ng'azikola ki ng'aziwewula mu bwangu n'amala n'asaala fajiri mu bwangu. Ani gwe tuyinza wano okuwa omuzindaalo atunyonnyoleyo ensonga 3 nga nkulu ezimujja mu kusaala esswala eya fajiri mu jamaa. Bamalayika babeere bajulizi ku zo ne Allah nti oyo yasonyiyibwa ku lw'ensonga ze zaawadde. Ani azirina tumuwa omuzindaalo? Olina ensonga ezi? Kyaye ekingana okusaala fajiri otulo tumpoomera amazzi g'okumakya seeka mazibu nti okuleka mukyala wange mbuliri. Nsonga ki ezitugaana mpozi? Ozitunulira nozitunulira nga tetuzikola ki zirina. Banaye tusaale fajiri muki jamaa, ate tusaale ng'eraako ez'emmeka 2 ezisooka. Ate obulungi bwazo buyitirira naddala ng'osoose zisaalira waki waka, n'ozisaala n'otambula ebigere n'ogenda ku masijidi. Buli kigere kyositula bwoti Allah akusitula mu madaala, buli kyosaba oti Allah n'akugyako ebyonoono. Otambula ogenda kuki ku masijidi. Mutunuliremu abantu engeri gye bakeera nga beeyuna kuyingira katale kukuŋŋaanya ndagala. Senga bwe batyo bakeera nga bayingira muki masjid kusaala ki fajiri. Kati omuntu ayinza okuŋŋamba nti ku kyalo kwe tusula masjidi eri wala tetulina ku masjidi. Abasiraamu abaliko beekolemu omuki omulimu ogw'okufuna we basaalira omusalla nga balina bakuŋŋaanira ne basaala, balemu okufiirwa obulungi obuli mu kintu ekyo. Kale tewabeerangawo embeera yonna ekujja kwani kwa Allah. Naye buliba bwavu obuyitiridde butya tebukujjanga kwa Allah. Naye buliba bulwadde obufaanana butya tebukujjanga kwa Allah. Omuntu agenda nagamba nalwala n'enkomayo n'enfundikira nga ngenzeeko mu basawo. Waliwo abasiraamu n'akuzza ebbali n'agamba nti nalwala n'engenda mu bapasita, nasooka mu bamaseeka ne balemererwa, n'engenda mu bapasita ne balemererwa, n'engenda buli musawo yenna gwe bandagirira. Ngezezzaako kati ndi mu muzikiti kandabe. Tewabeerangawo embeera yonna ekujja kwani ko Allah. Ntegerekisi ne bw'olirwala otya, ne bw'olyavuwala otya, ne bw'oliraba otya, ekisinga okutumenya abasiraamu kwe kuteeka mu bwongo bwaffe nti ebizibu bye nnina mu duniya muno teri abirina. Ekyo kyakabenje nnyo. Ffekka abali wano mu masijidi nga buli omu yannyonnyodde bizibu bye, buli omu awuliriza ebya munna agamba bugayi nti ate nze ndiki ndi kalekaleko. Kati weeramulako otya gwe n'ogamba nti mu duniya muno teri alina bizibu bikola ki bisinga byange. Ffenna nga twatandise kwennyonnyola olugamba nti gundi situka nnyonnyola ebizibu byo by'olina. Omulala ayinza n'okulemererwa okuzzaako ebyo n'agamba nti nze ne bwe soogera ate ebyo ebyo bikoze eki binsusseeko. Tegerekisa basiraamu, waliwo omwana gwe bansindikidde awo ali myaka 17, alina ebbwa ku lulimi, ebbwa ku lulimi, naye olulimi alusola luliko fuuti nga 3, kubanga wateekayo olulimi ebbwa eririko tasobola kukuumirayo lulimi mu kamwa. Kati lulina kuvaayo ne lubeera kungulu ebbwa eririko tasobola kulya, aliira mu kapiira. Bwe mpozi ebbwa lyolina liri luddawa? Ebbwa lyolina liri luddawa?
wano tulwala na bulwazi ntunuka oli esswala nazivaako naga nga tukyalabika naga tulaba Allah kyeyankola Allah kyeyankola naye yowebbwa ku lulimi lwasowolayo fuuti nga 3 ebyo byonna wallahi bw'obiraba Allah abiteeka ku bantu sobole omutegeera ye wali otegeddeko nti olulimi lulina fuuti ezisukka mu 2 olwo lwolaba omuntu watuuka okusowolayo olulimi ne lukka bwe ruti fuuti nga 3 ekisigadde munda kyenkana ki tasobola kulugiri Allah yalusowolayo bwe ruti ne lubeerako ebbwa bwe bakugamba okusaala esswala ya fajiri mu jjama n'olabanga gwe bamalako emirembe Allah amale kuleetera bbwa aliteeke wonna waaba ayagadde naye oli n'azimba buzimbi mbalabe mu kyenyi aga kisobola kusaala ejja kumala kuwona nabadde ntambula awo mu kibuga nensanga omwana omuwala namusomesaako akoze enjala zino zebayita artificial gundi that is artificial fingers nairo ali muhimu enjala ezeki empanvu emugamba osaala otya naga bajja kumala zijjako sobola okusaala kisobola kufuna wuzu na njala zino yabadde ayambadde bulungi ng'agenda ku birthday party nibe uno osaala oti naga bajja kumala zijjako koze bazijjako ddi naku nga 3 naku nga mmeka 3 ng'ali awo takola ki tesaala olaba esswala ekuyitaku buyisibwa etiya olanga omiisinze oba zuhuli n'olabanga ogisaalidde mu budde obutali ki naye omuntu afuna atya amaanyi agaleka esswala olunaku n'olwenkya ne luziba akwata olulala ate ng'asuubira nti nja kusaala ku Lwokuna nja kusaala ku Lwokumeka abo bonna be twogerako fenna tugenda kuyimirira mu maaso gaani naye olowooza Allah agenda tusasula kyenkanyi tekisoboka basiraamu kati tebenkerere ku Allah abamu n'ebyo byennyumiza bye biri ne ku bakyala baffe n'akola enjala bw'ati amaala n'akugabula emmere naye ng'ebyesswala teri akati n'okubamu ekifaananyi ono akola atya istinja yeeyamba atya emmanju n'enjala ezo zimukalabula yeeyonja mu butuufu oba ebintu abitwalira awo ize be bakyala baffe abamu be tulina n'abaana baffe ab'obuki ab'obuwala saba Allah tutaase atuwe okumutegeera saba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mbaddu babimirizaawo essala saba Allah subhanahu wa ta'ala tukingirize ebizibu by'edduniya n'ebizibu eby'akhira ateeke mbaddu b'abalongoofu atuwe okulongoosa atuwe enkomerero ennungi saba Allah subhanahu wa ta'ala atunywereze ku tawhid atutte nga tuli basiraamu era nga tuli bakkiriza saba Allah subhanahu wa ta'ala ayingire mu bulamu bwaffe saba Allah ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi baganda baffe olwaleero katukome wano biidhinillah nyongera kubakubiriza basajja bannange abasiraamu abafumbo mwejjeemu obukodo mubeere bagabi nnyo eri abakyala bw'oba oli wano nga tosobola kukwatako ssente za bbali zitalina accountability kuzirekera mukyala okuuma lubugo lubaale mubbi ng'abaganda bye bagamba okuwa omukyala kikulu essente ezitalina accountability ezitalina mbalirira si zino ez'akameezi ez'akameezi omukyala azikolerera emmere gy'omulekera wakagikolerera akwoleza akugololera afumba alabirira abaana bo ng'omubalira ku mmere naye sente zino ez'ebbali buli omu awa okusinziira ku busobozi bwe omutwalo 2 3 asobole 10 asobole 5 omukyala muweeyo akasente ak'ebbali nga tamaze nakusaba
abasajja abebbali bawa bakyala baffe ssente ne basanyuka ne babeebaza gwe kennyini boowe ebbali laba engeri gye bakwebazaamu kali senga bawawuwo kintu kiri very simple and easy abebbali betuwa engeri gye basanyukamu ne beebaza olwo abakubanga wuwo muyiga okugaba abaatukulembera abalongoofu baatamwanga nnyo okufumbiza omwana waabwe ow'obuwala eri omusajja omukodo newe ziba 5 zimuwe yekaga nti Sheikh ayagala twonoonera bakyala lwaki omukyalawo abasajja abebbali bamuganza ne bamwebakako ku mitwalo 2 olwokuba omusajja agimuwadde musajja ow'ebbali n'amusinikira amannyo lwakumuwa mutwalo gwe noobeeranga mukyala otakusekeranga nako bwakulaba akaaba bukaabi naye nga ow'ebbali amuwadde omutwalo amusekera n'amubuuza n'afukamira n'amuwa ne haaga lwakumuwa muki mutwalo ate muzina ne muzituulira ne mutuuka ne ku ssebbi erinaaba n'engoye zammwe mu biigo omukyala aleme okulaba essente z'olina kale bw'olifa era balizikusokoolamu tuwe ku bakyala bashiri benjogera bo bitegera okugaba kikulu olaba tugabira bebbali ne bakola ki ne basiima ne baseka olwo butyango wadde mukyalawo muwe ku bakyala essente bwemba mukiyita kyamuzannyo gwe tandika olwaleero ddayo kigezese olabe essanyu lyonoofuna kisisa omugezi nkuwadde era ajja kubuuza okumanya obadde mukodo nnyo ajja kubuuza zaaki kuba badde takisuubira naye gwe mugambe zizo kyoyagala kyoba okola muzizo n'olulala okikole sebagende nti kikole deire buli lunaku naye ekyoluki mu mwezi at least emirundi 3 at least kalinga oli mukwano gwange Arafaati mukyala n'abeera nga atudde naye mu bizinesi n'abala n'atunda airtime n'atunda amasimu n'omugazi onna leeta wano muwiku omuntu omulala ajja kujjaawo nga azze eggula airtime amulekera 2 amugende nti madamu ejo gijjo era ojja kulaba nga omusajja ayitawagaye omusajja oyo waawa ayambala bulungi omusajja oyo alina ekisa naye akugamba alina ekisa yamuwa emeka 2 gwe lwaki takulaba mu kisa mu byenvunaana Bashiri mukambwe naye mugabi olaba abakyala batwogerako mukambwe naye muki naye gwe bakutenda kuki oli mukambwe oli mukodo ovuma olangira ono mukwano gwa sitegeeza ndi byenjogera kyali mbawa example mugabe ate ne mutonera abebbali abawaka ne mbakola ki ulika waaki tugabire ku bakyala ssente niwe ziba 200 zimuwe tizizo niwe ziba 5 zikwato zimuwe zizo niwe mutaatonere bakyala ku ssente balina ebizibu byabwe bingi kakati wano senga baatubuuziza wasembayo ddi okugulira mukyala wa Afupeti tulina ansa niye Afupeti zebambala ezaani azibawa niye mukyalo n'atuuka n'okwambala Afupeti n'agitunga namu ne wuzu eza guliini n'ajja mu buliri bwo gw'omanye woowulira mu mutima omukyalo okujja n'Afupeti entunge erimu wuzi omanye apatayiti bwefa oba najja n'ennika erimu ekituli lwaki temubawa ssente buli we mubawa ssente ebyo byonna babikola ki mwemugulira abakyala bamwe ennika munziremu mbade temukikola kati bano basajja ki tubadde tetukikola la ilaha illallah mubawe ssente tojja kusobola kugula ebyo byonna naye buli womuwa ssente ogenda okulaba abikoze eki naye mwe ne mutabaamu nansonyi omukyala alina essimu akuba abeera ku WhatsApp ani amuwa airtime MB ezo zakozesa mwe temulowoozaamu abeera ku WhatsApp n'abeera ku ssimu n'akuba
ate tumuwase gwe mulibo olowooza azijjawa kitaawe yazimusindikira bajja batwalako abakazi nga mukoteka bwe muti emitwe boogera ne mukoteka emitwe bajja batwalako abaki abakazi aye twogera nagwe bamutwala naye omanyi kye bayita obulumi bw'okutwalako omukyala ng'okyali mulamu nga sigwa omugobye ne bw'osanga busanzi nga atisse bintu ne loole ng'omusanze atisse oyinza ozirika nkyala okuga nti nkwabulidde nga sigwa omukoze ki omanyi obuwemufu obuli awo n'obuswavu omukyala okukoowa naye mwejjeemu obuki obukodo omunaaba mwejjeemu obukodo mujja kuwangaaza amaka museke munyumirwe obufumbo otherwise obukodo bususse mbaki bubasajja mugabe ku ssente muzigabire abakyala ebigambo byange ebyolwaleero nja kwongerezaawo omulundi ogujja biidhinillah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.